Alright, atulaba ku verse strange 256 amanya bampita simple. Olunaku olwaleero omukyala Nalubowa eyawangula akalulu k'omubaka omukyala owa Masaka City later on ne balangiriramu Justin Nameere yeeyongeddeyo n'ensonga z'okulwanirira obuwanguzi bwe. Bwe yasalawo okugenda mu kkooti esinga kweri eyalangirira Nameere, olunaku olwaleero balabiseeko mu kkooti okwongera okuwera ennemba n'emisango egyo gwe ssebo oba nnyabo atulaba. But of course, unlike others, olunaku olwaleero omukyala ono ng'akulembeddwamu balooya be basazeewo ne bajja omusango mu kkooti eyo. Emu ku nsonga esinze okuwuniikiriza n'okwewuunyisa bannayuganda. But of course abasinga beewuunyizza naye nga tebategedde ensonga lwaki omukyala ono asazeewo okuva mu kkooti eyo. Nawo gwatulaba kigambibwa mbu bano batuuse mu kkooti ne basanga nga omuntu gwe bawadde okutunula mu musango gwabwe ate atiisa n'osinga bwe babadde basuubira. Bwe batuuse mu kkooti bagenza osanga nga ofiisa oba jjaaji gwe babawadde okutunula mu musango gwabwe y'omukulu oyo gwolengera ku screen, amannya ge nga ye Simon Peter Kinobe. Simon Peter Kinobe ono abaddeko mu misango gy'ebyokulonda egiwera, era ono omukulu ye yali mu musango gwa Mathias Walukagga, era yavayo n'alangirira nti Walukagga togenda kusobola kwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament. Now balooya ba Nalubowa olukitegedde nti omukulu ono yali mu mitambo ne bagamba no, tetugenda kukkiriza kubeera mu mitambo. Ensonga gye bawa lwaki tebayinza kukkiriza nga bagamba nti omwami ono tasobola kubeera mu musango gulimu national platform ng'erwanagana ne NRM. Ensonga gye bawa nti ono omukulu yeesimbawokko, ono omukulu kaada w'ekibiina kya NRM. There is no way wasobola kubeera equal, ajja kubeera bias. Era we batyo ekkooti ne bagibalekera ne bajaamuka. But before that omusajja asituse mu maaso ga Kinobe ono n'amugamba ebigambo bino, njagala obiwulirize ate tukomewo nyongere okuttotolera ebyo by'otasobodde tegeera mu kkooti olunaku olwaleero. Not an attack on you as a judge. And who said it is? We wanted to emphasize it. Nobody said it is. We wanted to emphasize it, my lord, and it is our submission that this is not an attack on you, judge, but it is a principle of universal application to all judges, who are also cautioned not only to take recusal proceedings as personal attacks. My lord, we pray that court does not take this as a personal attack. And second my second submission. Don't worry about me. Most obliged. Worry about the law, your submissions and the justification. We want the record to be clear, my lord. On what? On whether it is personal or not. It is a right. On all of that, my lord. It is your right under the law to raise. Most obliged, yes, my lord. and the grounds are given. So conclude so we can go to the next step. My lord, the main issue and the gift I wanted to bring in the other is the fidelity to public perception. Yes. A reasonable man. My lord, you have already talked to that. My lord, the fact that judicial officers take a judicial oath in such matters is irrelevant to the disposal of such matters. So you are saying my oath, yes, the oath I took as a judicial officer, yes, is irrelevant in this matter of recusal that I am making before you, as I'm going to submit. Go on, substantiate. Most obliged, my lord. This is a common perception by most of the judges when faced with such a situation, and they always hide behind or under the judicial oath and declare to the litigants that they will give justice. My lord, it is our submission that this is a wrong approach, because every recusal application is made to a judicial officer, and that is the main reason as to why these guidelines were issued. They were intended to prevent that mischief. Otherwise, if the judicial oath were a defense all through,
we wouldn't be having these guidelines. It is upon the said late submission that we pray and move this court. Pray that you recuse yourself from this matter and the same be allocated to a different judicial officer. Okay. First, I don't agree that the oath is relevant. It is relevant in everything we do. Okay. Baloya Nalubowa gwe ssebo oba nnyabo atulaba basabye ne bagamba omulamuzi Simon Peter Kinobe tubadde tusaba bambi omusango gwaffe gwesonyiwe batuwe omuntu omulala abatunula mu musango guno because balina ekirowoozo ekigamba nti tagenda kubeera fair musango guno. Nziramu okujjukiza omusajja ono ye yali mu musango gwa Walukagga. Mu kunoonyereza kwe bakoze gwe ssebo bannya batulaba abasajja ba NUP. Kale bayinza obutawangula musango guno aba NUP naye enkulayirira bagenda kubanga balabisizza judicial system. This man kada wa NRM, it doesn't make sense igwe okumuwa mbwawoza omusango gwa NRM ngevasinga NUP nga ate already NRM bagirangiririra dda ne mu gazeti bagitaddeyo kati bano bo bagambye tubadde tusaba busabi ow'ekitiibwa omusango guno ogwesonyiwe batuwe jaji omulala tulyoke tugende mu maaso n'ensonga. Bwe batyo bwe bagobye Kinobe olumugobye naye abadde talina kyakukola bambi omusango n'aguvaamu. Omukutu gwa monitor guposizera okugamba nti NUP's Rose Nalubowa, a former Masaka City woman MP candidate, has withdrawn her application seeking to review Chief Magistrate Albert Asimwe's decision that led to a vote recount declaring NRM Justice Nameere the winner. Nalubowa had requested Presiding Judge Simon Peter Kinobe to recuse himself, citing his prior involvement in partisan politics, including contesting as an NRM primaries, which she urged could affect impartiality. Kinobe, however, refused to step aside, prompting Nalubowa to withdraw the application. Kinobe directed both parties to bear their own legal costs. Nameere described the matter as a waste of time. Now, abaana bagambe ssebo Kinobe vva mu musango gwaffe. Kinobe agaanidde mu ntebe. Neema naye kino Uganda kimpoomera. Kinobe amugambe gwe tosobola kuwoza musango gwaffe oli mubbi. Tosobola woza musango gwa bubbi. Tosobola. Omukulu n'agaana. Then Kinobe n'agamba omusango kati buli omu abeere nga akola ki akwasaganya kosize. Now olumaze bavuddeyo okwogerako eri eggwanga era omukyala Nalubowa n'abuulira the public kiki kyazzaako. Wabula njagala owulirize submission ya Nalubowa olumaze ekkooti wabweru w'ekkooti owulirize ne submission ya Nameere ate tukomewo ogenda kakasa mbutuufu bano abasajja tebakyaswala baswaza buswaza. Tusimbudde wuliriza. Wrong before the judge Asimwe has audio noticed. Unfortunately, or maybe to take you a little bit back, remember that before the application, the filing of recount, there was a returning officer who was removed, and they brought a new returning officer. Then they removed. The magistrate was also new to that recount. Today, as we were entering the court, we found a new magistrate, a new judge, and this judge is still on probation. This court is further
revised by senior judges. This revision could have been revised by one of them. We don't know the motive behind these people sending new officers every time. And when we scrutinize the history of this judge who was sent, this is an NRM cadre. He's a cadre judge, a judge who has been in politics 5 years back, who stood as a member of parliament on the NRM ticket. A judge who has been in cases that are taken to be not fairly where the NUP lawyer. Now, omukyala Nalubowa agamba nti okuva we balangirira recount wabaddewo emivuyo egibadde mu nsonga zino. First and foremost, presiding officer baleeta mulala ku lunaku lwa recount. Ne bagamba it is okay. Ne bajja nga bakyusakyusa ebintu mu kaseera kaneeno. Olunaku olwaleero bazze ku kooti because ekyatwala Nalubowa mu kooti eno gwe ssebo oba nnyaba atulaba yali awawaabira nti ebintu jaji oli jaji be yakola mu recount tebyali mu mateeka era guno omusango Nalubowa wagusinga bagenda cancelling out the recount, which means bagenda sigala ku remarks za Nalubowa nti yali awangudde ye kyabadde ayagala. Agamba eri recount yamenya amateeka, the fact that basanga nti box emu yalinga eri tampered with. Now oluze okulira omusango guno gwe yalopye agenzo osanga nga tera this time round bakyusizza judge gwe badde balina okubeera nabo, gwe badde balina okuba naye tebamusanzeewo, basanzeewo Kinobe gwe bakyusizza. Ate yagamba Kinobe alina track record yenkyamu, abadde misango mingi gyabaddemu naye nga girimu obuvuyo. Nkugambye yaliko musango gwa Walukagga ono Kinobe. Era n'agamba tusobola twagala batuwe judge omulala ono tagenda sobola kukwasaganya musango gwaffe kubanga ekisooka kaada wa NRM yesimbawo ko kuwa NRM tasobola kubanga asala musango gwa NUP ne NRM. Kati uliza Nameere bwawadde submission yebana abantu bekaza. Watch this video. Or the lawyer for Nalubowa was seriously throwing daggers at the judge for having participated in NRM primaries 15 years ago. Once, 15 years ago. Yet the candidate, they accorded the NUP card or their flag bearer in NUP is somebody who was actually the participant or a candidate in NRM primaries for 3 times. In the past 3 times, 15 consecutive years, she contested for the NRM primaries in 2 districts, Chotera and Rakai. So I think kati yawo nkutira buli muzadde obanga ozadde omwana nga muto bambi mumanyize okuwuta ku supu w'engege oba okulya ku mutwe gw'engege oba okulya ku mukene ebyennyanja bwe obirya obwongo bubeera sharp. Omukyala Nameere akompeyalinga Nalubowa ku judge. Nalubowa agamba ntasobola kusala musango gwange because yaliko kaada wa NRM. Kati Nameere agamba nti ono accusinga oli okubeera kaada wa NRM ate nga naye yaliko kaada wa NRM. Now this woman is trying to compare Nalubowa and the judge. Ekisooka judge talina kubeera partisan. Nalubowa is supposed to be partisan because ye wa NUP. Naye agamba ono tagenda sobola kubeera judge wangu because ali partisan. Nakuwa n'example nti abaddeko mu misango gy'adibaze gye balabyeko bo bagamba tumwekengedde. I strongly believe kye bakoze kiri mu mateeka. Oli waddembe ogamba oyo judge tagenda tula musango gwange. Oyinza n'okubeera nga kijjajja kigenda tula musango wa kisanko ne mukyalawo nga beegaddanga mugambe oyo tagenda tula musango gwange, njagala judge mulala. Okategedde? So ye embeera ebaddewo Masaka gwe ssebo oba nnyaba atulaba era tulinda kuwuliriza omusango lugenda okuddamu na judge kyagenda otula musango. Nkiddamu kisoboka okuba nti Nalubowa ayinza obutawangula musango guno naye presidents zaataddewo zituyambye olaga ensi ekifaananyi kye tuliko right now. Akalulu k'abano recount y'abano